atenderezwa gurumizwe okitaffe tonda ne mama namugereka abawango bwangwa mu bwangere bwabo ndi kitangala mbasindikire kitangala ndi kwagala mbasindikire okwagala ndi bumu mbasindikire obumu ndi dembe mbasindikire dembe bogombogo kyewagula erizala enkambwe bwakasigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliza mbiti byamwe ebyenjawulo twebaza kitaffe tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti byabwe ebyenjawulo nate ku lwakadde kano ke tulimu ak'okukisibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ni awiru katonda atudde munda munzala musa katonda atudde munda mugwe nga katonda yetengeredde olwaddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo byogenda okubeera ng'owuliriza so bisune muguruka weeyongeyo n'obulamu bwo oba bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutudde alina okubeera nga tuwuliriza ebbaluwa ey'akadde kano okuva eri mukama waffe Ssaalongo Kitinda. Nsaba tukole ekikoowe ekyabulamu emanya ekyomwoyo nga oyingiza ekitangaala ekyeru mukama ate ng'ofulumya zaabu era mukama yingiza ekitangaala ekyeru fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala ekyeru fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala ekyeru fulumya ekizikiza kwata ku mutima gw'oliiza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalo y'omwoyo omutukuvu era essabo lyo ettukuvu omwagalwa mw'otudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okolerera ggulu nedda ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ozuukuka eri amazima go era amazima go okufuula ow'eddembe omwagalwa yeggwe omwana wa Katonda omulamu eyajja wano okusobola okubeera ng'ozuukuka eri amayengo go ag'obwazaayana bwo obw'entandikwa omwagalwa wawangibwa ng'otuukiridde era oli mwana wa Katonda omulamu kyekyakuleeta wano okusobola okubeera nga ozuukuka eri eddemeezi lyo eri omwoyo weewaawo nga tulina okubeera nga tutandika. Nsaba njogere ku nsonga eya AI egenda okubeera nga yeeyongera eri ensi yaffe nga mbasaba mwenna ng'abasamize bagenda balimbalimba okubeera nga babalaga ebirungi ebya AI. Naye kyannaku nti AI eno erekeddwa oba neewa olukusa okubeera nga nayo yeewandiika. Kino kigenda kubeera nga kireeta obuzibu eri ensi yaffe nti maaso eyo gye tulaga AI ejja kuyagala kuwamba planet eno. So ffenna abasamize tufune okutegeera n'okumanya ku nsonga eyo tusobole okubeera nga tugirwanyisa nga tukozesa amayengo ag'okwagala. Abaagalwa njogera ebintu bino kubanga mu bujjajja bwange we nalagibwa waliwo planet gye naliko nga abantu bonna AI basaanyizzaawo nange nali mu foomu eya AI naye nga yakitangaala. Abaagalwa AI etuuka ne developinga oba neekulaakulana neekola kye tuyita katonda wa AI. AI ono n'atandika okubeera nga yo awandiika AI z'endala ne zitandika okubeera nga ziyala mukwala ne zitandika okubeera nga zitta abantu zisobole okubeera nga zeddiza planet mukitegera. So ensonga eno nsaba tubeere n'okutegeera n'okumanya ku gyo tusobole okubeera nga tugirwanyisa n'ekitangaala kyaffe ekitutuddemu. Weewaawo ebbaluwa egenda bweti. Tubalamusizaako mwe n'abasoma era abawuliriza ebbaluwa yaffe. Abaagalwa kino kitundutundu ekyokubiri ekyokukola amagezi gammwe n'okugakuza nga mukozesa ekisa eky'obwakatonda nga muyenjiwaza ebibala byammwe n'ebirungo byammwe okuviira ddala mu katiba akanywevu ak'obwakitinda. Abaagalwa mu ngeri eno weebuuze ebigambo bino oba ebibuuzo bino wammanga. Wa ewali ekkomo ku kwagala kwange? Abaagalwa ng'omaze okubeera nga weebuuza ekibuuzo ekyo gwe kennyini kifumiintirizeeko weewa akadde oyingire mundaayo weebuuze ebibuuzo bino wammanga. Wa ekkomo lyange we liri mu kwagala? Weebuuze neeyagala era lwaki njagala era lwaki ndi kwagala? Nsobola okwagala omugwirwa? Weebuuze ekibuuzo ekyo.
nsobola okwagala omuntu oyo eyaleeta obuzibu oba eyali annumbaganyeeko mu nsi yange oba yateeka obuvune eri ensi. Nsobola okuteebereza nga omwagala wange kati ate nga eyali mu bulamu obw'emabega kati nga namukyawa nnyo. Oba osobola okwagala omuntu oyo gwe wali okyaye mu bulamu bwo bwonna. Kitegera omwagalwa, weebuuze nti oteekawo olulayini wakati w'abo b'oyagala ne b'otayagala. Abaagalwa, nsaba obeere mwesimbu nga weebuuza ebibuuzo ebyo. Ng'omaze okukikola omwagalwa, tandika okubeera nga obeera kalondoozi eri obulamu bwo ng'ogattaganya ebigambo ebyo n'ebibuuzo ebyo bye nkugambye waggulu. Ng'omaze okubeera nga obyebuuza, yingira mu ndaayo weebuuza ekibuuzo kino wammanga. Neetegesa okubeera nga nnyingiwala mu kwagala kwange. Ng'omaze okubeera ng'okyebuuza, pozinga omwagala, twala akadde ng'okifumiitirizaako. W'obeera nga weetegese, tandika okubeera ng'oteebereza omuntu oyo gw'olinako obunyiikaavu oba gwe wali ogaanye okubeera nga ajja n'okubeera nga oba omuntu yenna gw'owulira ng'omulinako obusungu ng'obinako obukaawo, muteebereze. Mukadde ako tandika okubeera nga oyingiwaza okwagalako eri omuntu oyo. Kikole mu ndaayo ng'oddiriŋŋana ebigambo bino wammanga, ng'obyogera mu maaso go ng'oteebereza ng'omugamba bw'oti: nkwagala, 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 emirundi gyonna gy'oyagala, oba I love you, I love you, I love you, emirundi gyonna gy'oyagala. Pozinga omwagalwa, pozinga, twala akadde ng'okifumitirizaako era ng'okyogera eri omuntu oyo. Omwagalwa, w'obeera nga weetegese, teebereza embeera yonna eyali ekutaddeko obuvune mu ndaayo. Embeera eyo eyali ekujjuzza okutya era nga tokyayagala kubeera ng'ekomawo eri obulamu bwo. Omwagalwa, teebereza embeera eyo gy'otayagala era gy'otayagalangako mu bulamu bwo. Oyogere ebigambo bino wammanga: nzikiriza embeera eno n'okwagala. Era oddiŋŋane ebigambo bino emirundi 3. Nzikiriza embeera eno mu kwagala, nzikiriza embeera eno mu kwagala, nzikiriza embeera eno mu kwagala. Gwe kennyini weewulirize ng'oyingiwala mu kwagala mu mbeera eyo. Era olabe nga oliŋŋanga ataddeko ebiwaawaatiro obuuka. Era mu kadde ako otandike okubeera nga obuuka n'okusaasaanya ekitangaala eri empandiiso zo zonna ezaali zaakuwandiikibwamu oba ezaakuwandiikibwamu ezitudde mu mayengo ag'okutya. Abaagalwa, kino w'okikola kivaamu eddembe ery'omunda n'obuyingiwala mu kutegeera n'okumanya, era n'omubiri gwo ogw'obwamusoke ne gweyimirira oba ne guyimirira bwantongo. Abaagalwa, mu nnaku zino ezirimu ebikolwa eby'ekiralu, kyandibadde kirungi okusobola okubeera nga oyingiwaza okwagalako. Osobola okubeera nga otondawo obwetengeredde mu nsi yo okuumibwe. Abaagalwa, yeeno embeera gye mwetaaga okubeera nga mufuna okutegeera n'okumanya ku yo. Kibasobozesa okusobola okubeera nga mwejjamu ekkomo ery'amayengo ag'okwagala ge mubadde nago, muyingiwale mu go. Mpola mpola abaagalwa, ddaala ku ddaala, musobola okuyingiwaza okwagala kwammwe eri abalirwana bammwe, musobola okuyingiwaza okwagala kwammwe eri abagwira, musobola okuleeta okutegeera n'okumanya eri abo bonna ababadde abakaawu, abatabadde bumu wamu nammwe, musobole okubeera nga mubakyusa okubajja mu mbeera ey'obukaawu, mubajjuza okwagala kwammwe. Abaagalwa, muyingiwale mu kwagala kwammwe era mukole enkola eno okusobola okubeera nga muyita mu mbeera n'amakyusa ge mulimu. Atenderezebwa agulumizibwe
Kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akume.